aliwa bitono annange mbetolodde olwera binne jama konjera wansinza amaanyi gunsinze aliwa bitono nsonyire ddala ngalo wangaba wasen nyoge nyogere ddala da baba nenga onagamba tukole besti Arsenal nkoyo okwekweka mpagira Arsenal omuzano yatula amazima nekwese ebbanga ddene mubandega ne bakola ekintu ekyali ekyenkiza ennyo okuteeka ssente mu bazannyi. Tujjukire ffenna abawagira emipiira Arsenal ye ttiimu emu yokka eyakozesako bajeti y'obukadde obutawera 3 n'ereeta almost oba full first 11 mu 2011-2012 Pemasaka we bajjira tukodde inamu abaloni nga bana sibo bantu amubaze ngalo 75 eziyambyeko Arsenal okuwangula ekikopo kino soko zitemετeme ng'omuwagizi ate era nga analyst atunuulira ensonga nsobola n'okugamba maniyu lwaki tewangula era lwaki byagirema era lwaki emyaka mani teri mu nsonga bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kwalizako omulayo mukutujaffe Focus TV wamu ne Ebron Media ngayo jembuza engalo nze Ebron Brian nga bulijjo ambassador w'abanyuye byonese temukyerabira lero tuze twayemuko tulabe ku nsonga ezitambula mu ggwanga naye tunagenda kuteetana kutematema nsonga ezo tunagenda kubambaga era kusaba omukulu wange professor asooka bamulizeeko tubambage kale buterevu mu abatulaba wonna wosinzidde okuba ng'otulaba okola kyamaanyi nnyo ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo n'ogamba nti buli notification yeteebwa ku mikutu gino ogiraba tukwebaza okyo ekyensuso ky'okola ate ne bakusubscribinga nsaba kikole eyakikola edda thank you so much so naye abantu bogenda okwagala emikutu gyaffe bongedde ojjagala ate era twambuka kati speed ya kitalo nnyo gye mukomo tuwagira oba otulaba naffe kwe kuba n'amaanyi agajja obbaweereza entakera buli lunaku nze adi obafuuse kume muyanja kulaba nga ntunuulira ensonga nga bwe nziraba era bye njogera mbivunaanyizibwako 10 ku kinnaakyo bakakasa ebandowoozayo buli kye njogera eba ndowooza yange so oli wa ddembe gwe ayawukana nange ogenda mu comment section nogamba omukulu wayogedde wano nze ŋŋamba wenti nowabula biba bituyamba nnyo olakoza lulimi luvuula kwasifa abasembayo tegeera ebyo byetwogera waliwo ate ababimanyi otusinga so comment section eyo ngikozesa nnyo era ngisomamu nnyo okulaba nga mbaako benzikanya nabo babesikanya nabo nentegeera lwaki okay alunatana okutematema nsonga nsobola kuyozayoza abawagizi ba Arsenal wonna gye musinziira muyogeyoge nnyo mwe bali kuwangula kikopo n'ekirala omanyi kunsinze aliwa bitono annange mbetolodde olwera binne jama konjera wansinza amaanyi gunsinze aliwa bitono nsonyire ddala ngalo wangaba wasen nyogere ddala da baba nenga onagamba tukole besti Arsenal nkoyo okwekweka mpagira Arsenal omuzano yatula amazima nekwese ebbanga ddene mubandega omuzano yatula amazima nga bawangudde mbadde mu ggalala ebbanga ddene nejjeeyo mpagira Arsenal era okulanga nti buwagira Arsenal ngenda kuwa ensonga nnya eziyambyeko Arsenal okuwangula ekikopo kino soko zitemετeme ng'omuwagizi ate era nga analyst atunuulira ensonga nsobola n'okugamba maniyu lwaki tewangula era lwaki byagirema era lwaki mani teri mu nsonga zira era lwaki emyaka gye badde sekerera 22 gigenda okuwera gigenda okuwera nga yo tennatwala ki gikyali 7 tuli mu 10 n'emeka wawangula ekisoni eddako mani tuli mu 13 nina mukadde wange awo mukwano gwange ennyo
nali musekerera ku kyemyaka emingi ng'alina bye yali akola naye nga nawe tulinnya amaddala bwe tulina bwe tugenda ng'akema n'aŋŋamba mutabani toseka nange naliko bwentyo nga ggwe nga nina bentunuulira ne kati ndi luddawa n'aŋŋamba tetubigula buguzi ku kaddiwa kati ne Arsenal kembadde mpisaawo okweza emyaka 22 nga tena kikopo 25 itoka negiba 28 negiba 3 era gwasooka bwe guti gumu ogujja tujja kutereeza ebiri atujja kwetereza 3 4 5 kiki kyempisaawo mani ine emyaka 13 era bange emitono era kyali mitono gigenda kuwera baganda bage gigenda kuwera kale katwongero basa nera nabalabula nera wano ekasubi tena kona kikopo babiri bafudde esanyo lingi eyempaga ya kisiru obulanga mtu bwetaaga kati ate mukama tumwebaze nnyo Arsenal okuwangula ekikopo kuba mwaka faananyi senga teyawangula mtoka wani wali mama abantu balina ebirwadde byabwe ate nga bawagiza feeling nze okusiba sente waliwo abantu boolaba nga ali mu kibanda nga tonyenkuyo ompira paka gumala kugwo waba omusajja ali ku TikTok wabirevu erija sirimanyi ne buli wakwa Arsenal Lacazette avuka ekisibu yitaka Lacazette yenye nyali yeyitoyo gayi kati oyo era kubanga tetutte ekikopo byosanga nga yagudde wali yafudde so aba babiri bafudde sanyu wikizoke naye ate abandifudde ekiziiro abandifudde pressure abandifudde opapula bandi badde bangi so twebaza Arsenal omukulu Ateta ne tiimu ye bibali kubeera nga bakoze kino kibagikoledde bane kwesonganya koze tuwa ku Arsenal tudda ku ki mbozi gye tuzaako kuze kalangwa mzee wa muze omugenzi muzeyi wa empologoma ye kayunga tajali mu muzeyi kati mugenzi empologoma ye kayunga koja gato yavumye empologoma wami empologoma ina kubeji eriwa Ssaabasajja Kabaka era nagamba buli yevayo ne yite empologoma aweta bwesibwati hati ule empologoma y'eddembe ojimanyeyo eyova kwe naye singa abantu nga yite empologoma y'eddembe naye singa akola atya aweta ekyo ekitiibwa kyasigaza Ssaabasajja Kabaka yate bakyerijjamu esebo awo tugenda kujjawo badde ku ensonga lwaki Arsenal oba awo yatuuse ku kino kyetuuseeko kiringa ekitono ku balabi abadde bamanyira ebikopo ebingi ng'abamaniyo era bo bagamba Arsenal imwongula ekopo kamu mwagala tulinya ku mutwe naye ate kinene ku balawagizi abawagidde emipiira ebbanga lyonna kati balabanga ku kikopo kino tujjukire abawagizi ba Arsenal abasinga obungi bali mu myaka 3 ku 15 nina mukwano gwange era mulabi wange nnyo bamwita Kai Shoots alhamdulillah Katonda amudasizza ku myaka badde gyalina abadde abankwasa nonge wanika kati mbadde nkuwa analysis ku myaka bali wakati w'emyaka 35 mpaka ku myaka 18 wa 15 abategeera ebyo abayinza otegeera bye bawagira Arsenal bimaze emyaka 2 ogambye 2 mwemeka gwe 25 kati nze manya 2 otola ku myaka 35 abasigazaawo emyaka 12 kakati ku myaka 12 oba 13 egiba gisigadde awo kuva ku myaka 35 mpaka eno gimaze gatwala kikopo omwana oyo emyaka 13 hizo kupata nategeera nnyo kyawagira wakategeera nkugamba kino nti enamba y'abawagizi bonna bali mu celebrity nga almost 80% babadde tebalaba ku tiimu yaabwe ngitwala ekikopo ekyomuzinzi baza oyogera FA kikuba babulabye oyogera bwotyo njukira nze cyane tukuwagira Man U naina mukwano gwange lwako yambula kusimanyi gyali bamuyita Musesi atuli ba mukwano nnyo netugenda mu kibanda Arsenal njukira yesamba FK ne Man U season eyo Arsenal yakwa Man U netwala FA nero kwa ngalo musajja mta Lemman yes Lemman baze bamta Lemman goalkeeper Lemman nakwanze pagira Lemman katonze ngamba nze mpagira eno oloko twali ba mukwano lesa kugira side yemu kakati tutule kwagira kugira team kakati awo abantu abo nabonna ne olaba basanyuse baleke tebakiraba nko ekikopo bwekiti bibi ne bintu mbadde nkugamba biyambyeko Arsenal byendowooza ekisookera ddala Arsenal ebadde n'omukisa nga eggolo zaayo zeeteeba za lubatu naye ng'erina kye bayita defense basebe ne bannyabo bw'oba towadde credit defense ya Arsenal okuva ku goalkeeper paka awo mu midfield okudde bw'oba tobawadde bimuli byabwe
oba olimbye tujja mu feeling laya abade muzanyi wanja kubanga bakoze kyamaanyi olwo Arsenal bwe yatuuka nga makati ga league nga Arsenal bagitumye kona Gunners nti eteeba makona set pieces zekola ki ziwanguliramu nga kitegeeza kinti ku striking line nga tebalina muntu asobola penetrate nga kuteeba goalo ya ddala oba yeeno mu play defender je nakuba omutwe kakati abantu bona babadde n'ekisimo ekyo tebabadde ne defense weewaawo osobola okubeera nga baliwawo okuteeba naye ng'ate bateeba kizibu in fact liigi ng'etandika Arsenal yatuwawo kussa nga totya kugisisinkana kuzanya nayo nga kyebatya Arsenal tugenda giteebamu tutya nga tebatya Arsenal kugoba naye nga abantu bagamba aba tiimu endala zigamba tugenda muteebamu tutya kati nkulaga amaanyi g'ekisenge kya Arsenal kibadde nga ogipenetrate ng'ogikubamu goal si kyangu ye tiimu emu yokka ebaddewo esaazi ne tuta ekikopo ng'econsidinze goals ntono mu history nti wewankubadde babadde bateeba kitono naye ng'era tebateebwa kati olwo tiimu ezitutta ekikopo nga eteeba nnyo naye ng'ate bagikola ki bagiteeba nnyo so eyo credit tugibwa center back that is usually number 1 so number 2 Mikel Arteta yaja n'ebisimu mwami oyo Mikel Arteta ayinza okuba si omutendesi asinga mu nsi ayigira ku mulimu ye mu nsobi zimwamaze naye Mikel Arteta ak'enjawulo kaalye twaliko bakocha abalungi remember omuteeketeeke Jose Mourinho bwe yakomawo mu Chelsea n'agendako ne mu Man U nebikola ki nebimwokya abakutendesa abo balungi naye Arteta kati kyalina mu ttiimu kyalina ekyenkizo kibayita teamwork yetya teamwork evira ddala mu dressing room abaana okujja ne moralo nga gwe kooki waabwe bakulabanga kyali ojje wegendereze nnyo nti olaba bamaze omupiira engeri gy'abaana abo gyabalagamu love eri so close to a friend so si a friend to a manager balina friendship eri friend to a friend ekyakoki kijja luvannyuma kati eyo fakita nkulu eyava ku Mourinho okutuuka abaana ne babusiba ekikongolo okumugoba ku United nga dressing room eyogera birala nga yezizaamu nakukyebe bakola ki bakola birala tiimu yonna weneebanga wadde efunye kocha atya ne wabanga mulungi atya nga terina that teamwork mentality eyo okuva eri mu kisenge tesobola bikola so credit njiwa omukulu Arteta okulaba nga yagikomyawo mu baana ba Arsenal n'emukolera okutuuka kweri essa ozi bibyalema then ensonga eringa eyokusatu Arsenal egiwanguza ekikopo kwe kubeera nga esobodde okuuma basita baayo abaweza emyaka 3 plus ekyo kikulu bakulidde wamu beemanyi nti bw'ojja n'olaba musajja Bakayo Saka saawa zino gwe walaba emyaka 3 emabega akuze alina byayaayanira ng'omuntu ate omuntu ng'anaaba afuna mu kaaliya ye y'emyaka 23 ku 27 28 emyaka egy'etaano mikulu katunuulira ttiimu ya Arsenal yonna abaana abalungi bali mu myaka egitya gyegimu nti egyo emyaka kwe kwolesa ky'olina okukola bw'obeera wakuwandiika linnya lyoba mu history w'emipiira gyegyo emyaka so Declan Rice mugatteko ba Magalhaes ebbanga lye bamaze ku ttiimu bagiwulira nga yaabwe they feel this is our team era saa zino ovaayo n'osinikira amannyo ku Declan Rice nti njagala muggula beera mula kati Saka munjagala mujja mu Arsenal kiyinza kuba kizibu si bawangudde kakati abaana abo bagenze ne balwawo ku ttiimu yaabwe batandise okuzimba omutima gwa ttiimu ne batuuka ku kiseera nga bo bennyini beebanja era bw'otunuulira ekyali kikuba Arsenal luli nti twatuukanga mu kaseera k'emipiira 5 egisembayo Arsenal abatagala ogamba lwaki abasinga tebasoose na kusanyuka nga nanti batya nti enjovu bulijjo batuuka ku gina empiira enjovu ng'eva ku muti ng'ekola ki ng'ewanukayo ng'egwa wansi era singa bino bye basanyusa biwero singa Arsenal yatwala ekikopo kya 2-23 2-24 sorry 2-22 abantu ate bandisanyuse nnyo Kampala yandibadde ndowooza amalako olunaku lamba nga basanyuka lwaki ogwo omwaka gwe basooka okukkiriza nti Arsenal etwala ki kikopo enjovu nekola ki netujja 2-23 enjovu n'erinnya era nekola ki kati bambi bazze mu kino ekikopo nga fiye eri bagirina
bangi nga ne ttiimu tebagigamba nti bagiwagira. Lwaki? Nti ez'ebikola emirundi 3 egy'omuddiganywa kwena ng'ekomawo kakati kano ke yakoze baasanyuse naye kyabadde kitono okusinziira Phillips nga kyaliwo. So factor eringa esembayo eyayambyeko Arsenal kwe kujja mu bwongo n'egamba nti no katufune coach omulala twejjeko Arsenal Wenger, tufune coach asobola okutegeera oba coach asobola okujja nga ayaayaana. Kakati nkiwa administration okukyusa mentality eyo. Ndiwekyusa mentality negamba kati tulina okubeera nga tufunayo omuntu asobola otuwangulira ku bikopo. Ne bakola n'ekintu ekyali ekyenkiza ennyo okuteeka ssente mu bazannyi. Tujjukire ffenna abawagira emipiira. Arsenal ye ttiimu emu yokka eyakozesako bajeti y'obukadde obutawera 3 n'ereeta almost oba full first 11 mu 2011-2012 Pedro Mertesacker we bajjira. Einamu abaloni nga bana so kakati Arsenal administration yonna yakoze omulimu gw'amaanyi okukyusa mentality negamba we need champions or we need some cups mu table zaffe oba mu kabada zaffe, negenda ng'ereeta abantu abo ab'enkizo neeyiga n'okuteekamu ssente. Arsenal twalikuwa ekiseera ng'efuuse academy ekuza omwana ereeta obwo bwana buto bwereeta 5,000 3,000 weetuukira okugula omuzannyi obukadde 1,000 eba ekuze. So we give the credit to management nayo yakola kyamaanyi. Nze ensonga nga nnya zinyagadde okuwa yensonga lwaki maybe essanyu oliraba mu ttawuni befuze social media ne mubaleke eno ku rooftop gye tuli waliyo eri wansi ali ku flaggers timbe ekizimbe kyonna. Waliwo yaŋŋambye nti ye buli lunaku bagenda ku ttente olwaleero lwakusatu olwokuna olwokutaano nte abaasa ne mukoze mutya. So enaba za mukozi ku screen yawo munoonyeko atasa kuteya mungulira omujozi yinza okukyuka mungulira omujozi engeri yabadde jonkeramu tujja kugu bunsinza aliwo bitono. So big up Arsenal fans mwebale nnyo mweyagale kale esanyu lingi balinako obuzibu mulikwata egolo mpola leero tusanyuka nga twerekeramu obulamu bwe businga ekikulu nnyo ekyo. wavuga ebidduka mwana nga wazigu tokulula stadi amakubo gaffe togonoona. Nsaba busabi nti abavuga ebidduka sooka okipaakinge ate n'ovuga sooka okipaakinge genda gyosanyukira musanyuke dda ku kidduka kyo. Nze ndi muntu omu bwe mbeera ku steering background yange aba abantu abandi mu back eno ne baba bali mu hype yenkanje ne baba bazina nga babukabuka nze obwongo bwange bubeera kuvuga kidduka. So kakati njagala nnyo omuntu ate n'ekirala ne mba nnina ngenze mu bbaala sikozesa mwenge manya nti ku ttiimu gye nnina nze nyina osigalako alisobogu nja bavuga mbazeeyo naye mugenze ne ttiimu mwenna muli basaabanywi kunywa mulina okuvuga muddewa emwendu wegiteŋŋwa kusubscribinga ku Focus TV yange bingi